Stories zonna zengenda okola olwaleero ziri ku basajja kubeera nga beeyisa bubi nga muyisa bubi abakyala. Omukulu ono David alinayitwe ndowooza oba erinnya lino ndisomye bulungi. David ali mu kubeera nga anoonyezebwa ku misango ki? Emisango gya kubeera nga akuuliise n'akavaga bakayita batya akavangata k'omukyala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine, you one and only Lydia Jasmine. Lydia Jasmine avuddeyo okubeera nga yeekubira omulanga oluvannyuma lw'okugenda ku poliisi n'awaaba omusango. Takomye awo wabula akutte ne posti n'agitambuza ku buli social media platform ye okubeera nga alanga omukulu ono. Yenna amulabyeko David ono mwana wattu tokuba, kwata bukwasi, twala ku poliisi eri okumpi, w'omutuusa ku poliisi kubira Lydia Jasmine mugambe mu omusajja mulina kubanga aliko ekirabo ekitayogereddwa na muwendo gwa ssente, naye gwe kyoba omanya oyinza okukunukirira mu iPhone 15 Pro Max nga gy'okutte obanga kyekirabo okusinziira nti ono mubbi abbi akavangata ka Lydia Jasmine. Ate kijjukira omuntu yenna nga mubbi obanga akubbye tosobola genda ku poliisi n'ogamba ne babeera bakubbye meka, tugeze omuntu ng'akubbye emitwalo 2 n'omulanga ne bamukwata, tosobola genda ku poliisi n'ogamba sewo yanzibye emitwalo 2. Emitwalo 2 gifuukirawo miliyoni 2 mu emitwalo 22. Okikakasa okitegera bulungi. Kati zonna ze yabbye ku Lydia Jasmine manya ziba zino okubeera nga zeekubisaamu. On top of that ne charges okubeera nga wataddemu okubeera nga omunoonya, kubanga oyinza okubeera nga abadde nga detective awo n'omunoonya n'oteekamu n'ez'amafuta zonna zigenda kubeera nga zikuddizibwa. Gwe kyolina okukola mufune oba muwonaawona w'omusportinze. Actually nange oyinza okunkubira kuno nga SMX omusajja wuuno wano mulabye, so that naffe tusobola okubeera nga tugabana ku ssente ezo kubanga ekirabo kigenda kubeera kyamaanyi. Naye nga mawulire mabi nnyo nnyini ddala okubeera nga omuvubuka ono yabbye ssente za Lydia Jasmine ezitategeerekeddwa muwendo n'akuuliita nazo, so ali mu kubeera nga anoonyezebwa. Gwe nawe n'amanyi oba boyfriend wo osobola okujja ne tuteesa boyfriend wo ne tumuwaayo, ffe ne sobola okubeera nga tuvaawo n'akavangata ka ssente. Walina ku SMX Media kangusabu subscribing ngende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddanga zino. Still walina ku SMX Media nkutegeeza ku Sheikh Mukasa Shafiki avuddeyo okubeera nga akutaasa ebizibu ebidimu kubeera nga bikusumbuwa. Agenda kubeera nga akulombereddwa naddala gwa n'ekisiraani wasiraana, emirimu tegitambula, business tezitambula, kyokwatako kyekifa kobeere waneno mu ggwanga erya Uganda oba ng'obeeri wabweru wa Uganda gyesobola nnyo okubeera nga akutaasa. Asangibwa Bugerere, omukubirako ku enamba y'essimu ajasobola bulungi nnyo okubeera nga akutaasa. MSMX, I sign out.